Ogamba Jendi sebo gamba kyase. obulamu Bulungi. olabika bulungi. Mukama afaayo. N'omusajja andabirira. Omusajja afukirira ate si waalu nnyo. Si mukyala. Omusajja. Kozi yani amanya? Amukwano abamanyi MD. Yeah. Tukulabye waneeno ng'owa Miki Haaga. Lwaki olumya nnyo? Banaye sirumiza si yampise. Yampise n'angamba nzija mpe ku Haaga. Nange nzaani agaana okuwa Miki. Banaye, I don't want even to wash these clothes. Mu kikonde kino wagira ani? Mu kikonde kino mpagira Miki seems too funny. Lwaki? Because Cephco is a good person. He was there for me, but then he has a lot of familiarity. Yeah. What do you mean by familiarity? Amanyira ne batayina manyira. And so why right now I support Miki? Because Cephco Yavuma tata wange. I'm doing this because of my dad. Akaseera ke mwabeera naye. Tolowooza nti n'okuvuma tata we bwali busungu? Nedda nawe buba busungu buli muntu aba n'omusungu, but then you should respect parents. Nze newe nkubako n'obusungu manya wenkoma. So obusungu bwange mbuteeka ku ggwe so si ku bazadde. Yeah. Obudde buno oli ku revenge? I'm not revenging because since day one I was supporting Miki. Seems too funny. Yeah. Banga liwamala naye. Olaba nga asobola okuba Miki. Mukwano Miki agenda mukuba kiringa kugamba nze banteeke mu ringi naawe. Of course gwe aba agenda okunkuba. Ekitegeezo gwe okimanyi nawe talina maanyi. Nze ekyo sinnakyogera naye me I support Miki. I have to be on Miki's side. What come what may. Nti n'oba olidde mu munno olukwe. Sinnamulyamu lukwe. Jasi buli omu aba n'eddembe lye ery'okuwagira omuntu gw'ayagala. Yeah. Osuubira bagenda mukubira mu lawundi yakumeka? Mukwano nnyongera okujjukiza ze nteekateeka za mukulu Miki nze sizimanyiiko. Yeah. Wandyagadde bamukubire mu yakumeka? Nze bannaye mpulira njagala bamulwiseewo. Bamulwiseewo nga tumulabako afune ku bulumi. Bamukuba esooka? Bamukuba esooka, bamukuba ey'okubiri, bamukuba ey'okusatu, ey'okunaawo. Awandika agambe bannaye buli gwe nakola ekibi. Dush, I'm doing this for my father. He disrespected my dad. Yeah. Kitegeeza weegasse ku sayidi ya Joey Nakanka mwenna muli mu kibinja kimu? Nedda bambi nze seegasse ku sayidi yonna naye nakuba nze sibangako mukyala wa Cephco. Abantu abatulaba bajja kugamba yiyi. Batulabe. Kanyina ku live yakyogera sibangako mukyala wa Cephco. Mwali mukola ki? Bestie. Mubeera waka mugira mwenna just best. Tetwagirako kyonna kye twakola give it emwa kye kyakoma. Just wakoma ku mimwa. Give it emwa. And it's me who kissed him, not him to kiss me. Moment eyo yali etya? I don't want to talk about that. Naye nga ba mikwano mwandize ne muwagira champion Miki the Mighty. Mujje muwagira olunaku lwanca. Obudde buno oli takyaliwo. Ne Cephco mujje mumuwagire. Naye mwandisinze kuwagira champion Miki the Mighty. Senga bamukuba n'akubira akasimu n'akwetondera n'agamba jangu onyigenyige ku biwundu. Mukwano engeri bazadde bange gye bataasoma. Ababe baasoma. Agende ewa bazadde be bajja muyamba. Tegeeza bino Miki amugambye temulimu byakusoma n'aba bataasoma. Ekyo ekisinze n'okunyiiza kusenga ngamba kambe okusaidia. Ayogedde nti Miki yakoma mu mpiko. What is ebitabo byeki? Abamu baasoma n'abataasoma byonna. I'm kindly requesting, this is 2024, we are in February, but then Sababambi, if you get time, fukamilako wansi, osabe katonda. Akusonyiwe buli kimu osabe n'abana Uganda bakole kibakusonyiwe. Because buli muntu abeera ne Cephco bamukyawa. That means, webabanga abantu nti dushime n'abane Cephco, everyone hates me. That means, Cephco, you have something wrong with you. You have to go down on your knees, you repent. A good person. Yeah, but then omanyi buli muntu abako n'ekirungi kye n'ekibi kye.
So yeah, that's why ate love bintu bya mutima. Miki bigambo byomugamba. Oh, Mickey seems too funny. Champion Mickey the mighty. But hi Mickey, hope you're fine. Right now, this is a Friday. Tomorrow it's the show. But Mickey, I wish you luck. I wish you the best. I'm going to come and support you. God bless you for me. Jano mwami. Omwami munnaye tayagala bya kamera. Ate kumukutwalako naye. Mukwano nze omwami wange nafuna omwami era MD mwagala nnyo era nyongera obajjukiza kuye kwesiba. Tukulaba ogenda Jinja olaga otambula teyeraliikirira. Ate waba omufumbo nekitegeeza obulamu bukome. Omuleka wakana empewo n'emufuuwa. Ejinja sigendayo kusulayo wiiki. Ngenda misana sawa 2 zinsanga mu nnyumba. Omulunga kaki akamugumya n'agamba bebi wange. Ngambye omwana w'omubuulizi omwana w'omusumba lwaki ayambala bwa. Yeah, time for everything. Nti obeeraawo tisaawa za kukyaki tetugenda beera ku mbaga bakube yesooli n'amaanyi baba balina otukubira ngenda kwagala oba obuyimba bwe balina okuba. So mukwano gw'omu amagezi ky'omukazi yamugobesa ebimuli bannaye UG extra naye naawe tosobola kuwa mukazi bimuli bya 2,000 nawe yandibadde mukazi ava bweru namwe muli kati nze UG kamuwa amagezi fa abakazi singa yamuteerako ebimuli namuteerako ne ssente kyandibadde talina ssente musajja oyo omukazi naye alimba oyo omukazi alimba nnyo yandibikutte than okuactinga so cheap like that. She's a brown babe. Omusajja akwetera empeta mu maaso g'abantu ogigoba nga tomwagala oba ogitwala. Mukwano ngitwala ne muzze ebbali ne mugamba nedda naye nga simuswaziza in the public. That is nuisance. Short people. Basebo ne bannyabo Yugi soko yoliko. Saidi ewangu jendi. Olowooza ani agenda owangula? Ani atamumanyi naawe. Ani atamanyi agendo. Already yawangudde dda. Ye Dr. Cephco mulabye amaanyi mangi. Amaanyi mangi. Ki bagamba ki? Embazi amaanyi tegalya singa embazi yeewaata. Kati sibanjye okivuzo kizza kubanga ndabye ye yawangula. Bagenda mukba bamutte. Angani ajjawo obuyinza obutta omuntu. Esooka Cephco amugambye teyasoma. It's okay. Ebikondi tebiriko. Tulowooza nno amukubisizza bwongo atuuke mu linyingo mugamba nti nno Dr. Cephco ekitiibwa harassing omuntu bamuteeka nze njagala kati tuli ku muntu gwe bagenda okusomesa either omu agenda asomesa munne nti lekeraawo okwewaga nti osobola okunkuba oba omulala agenda osomesa omulala nti lekeraawo okutyobola ekitiibwa ky'abakyala. Wandiyagadde bamukubire mu bbanga ki Dr. Cephco? Mu bbanga ki? Dr. Cephco akube oba Mickey? Dr. Cephco akube Mickey mu bbanga ki? Dr. Cephco akube Mickey mu ssaawa namba, Mickey akube Cephco mu dakiika 3.
ase ole banyabo tuli ku Ham Fitness Center ebyo ku Gigundi nawe omukulu Hamu wabale ali mu meetings ennyo nakutemera okuntemera kyeki akasente badde manyi wandyako sente nedda sola kulyako sente omukulu Hamu waba nnyo tuterawo akafonga kaffe tukkiriza tukolemu